tandika tugenda maaso gye bayita saakyagala. Bulamu ki omuntu bw'ayinza okubeeramu nga teyabwagala mu mbeera eno oba nga atandise okwejjusa. Kakati mu kaseera kano ntandikidde waliwo omwami eyajja kaduuka. Agenda okujja kaduuka eno waatera okugula ebibye. Ne bannange musajja g'olimba ate oba otandise ebintu bino eby'okwebuzaabuza. Kaakati nisiriki okubanga zaakigwa atali muningi okimanyi nakulinze saakolabyeko. Ebintu by'omukwano tebiriiko ntunula nseka ntunula oba omuntu bw'aba ayagala munne tafa ku ngeri gy'atambula oba wankobogo oba wambaligo oba wabitege. Kati mwana ku ntunula ye naye kwono naye kwafiira. Ne bannaye Kaleego mutaka Kaleego. Omutima ogw'omwana omwala ono nga bw'omulengera guli wa Kaleego. Kaleego yaleega emmeme y'omwana ono era omwana awulira ye gw'ayagala. Ekintu kino kyogera ng'asaaga naye kimanyi nange siraba akusinga ku kyalo kono. Twala eri eyo yogera ng'asaaga gw'omuntu ne wakunyiririra osigala otunudde eri. Mwana mulanga aleeta okwokunywa akola mu kaduuka ke kaako. Abawala b'ennaku zino beeyiiya beekolera. Simanyi oba gwe buli kimu bakigambo oba okiraba. Omuntu n'akunyiririra n'akusunuulira nga tolina ky'ogamba. Emmese n'ekula n'egejja nga toleeta adde akamasu. Emmese emulemye okutegwa talina butwa talina kiki ali awo atunula butunuzi kadde badde oyagala nkole ki. Kale mwana gwe ng'oli muntu mukulu ne lwaki obowa banno. Ekyatandika butandisi. Kale nno ekirekaani mutako ono omukwano mungi omwala ono gw'ayina era ng'abula gwonna yandibadde aguwaye naye mutaka alabika ebirowoozo bye bikyali bito. Ali wano yeebuuza ogambye eki ogambye eki naafuuka ogambye eki naabanga alinga tategedde mwana mwalono kyagamba. Kati omwana ono engeri gy'alina ng'akaduuka alina gye yasuubulanga emmaali gye yateekanga mu dduuka muno. Kati wakola otya mukadde kano edda eno gy'asuubula emmaali kati ng'asooka ajje wa mutaka. Namugaa naye nali nakugamba ekintu kino kyo kikulu otya kyenjagala. Omwana tategeera ono kyamugamba. N'agamba naye nze ndi kasitoma obukasitoma bwenzija okugula ewa ebintu kina kye kitegeeza. Nange era mu by'osuubula nkwongezaamu. Omwana alina akaduuka ebintu by'atunda wano waabisuubula. Kati kumba omusuubuza ayagala omusuubuzi ono abeekangera ate gye basuubuzigannyamu ebyamaguzi. Ametaka bamisuubula byamaguzi. Omusuubuzi ono naye lwaki tonfisizaawo akadde. Omwana ogenda okwetegereza ono ebigambo byatandise byakwagala kayaaye. Ate banaala ennaku zino bagezi obuyaye babukuumira ku njegere nedda. Pozi onoonya atandike kusuubula walala. Faadi waligo. Etandika butandisi tugenda maaso ne sinema. Era tolina kuleka ndi munange ogyesubwa. Kale no mutaka yatunula nkoze ntya. Omanyi ebintu by'okwagala kuno omutima egusibidde wolemera. Kale nno yatunula omwala ekigambo kyamugamba ekimazeemu amaanyi. Bulijjo bw'asuubula ebyakakadde amuwa bya bubiri. Bwe bati abantu batandika okugwa. Omukwano si mulungi we applicable naye ebiseera ebisinga gwakwegendereza guyinza okuviirako oba musajja mukozi oyinza okugwa kuba otandika okufulumya emmaali nga togibalirira olw'okuba omuntu gw'oyagala yatwala. Tugenda maaso. Kale nno bwe tuva eyo ne tujja tukwate kuba okudda eno firimu tulaba saakyagala era tugenda maaso mpola mpola. Kati omwana bwadde eno yalina mukwano gwe ng'atandika omunyumiza. Aganya omusajja ono ansuubuza ebintu ansobedde bannange. Omusajja bulijjo alina engeri gy'atunula ne sigitegeera. Kati yatandise okulemerako. Naye naawe leka genda maaso bw'otyo. Oyagala kutta musajja w'abandi. Nga mugamba ate oba omusajja anemeddeko awulira awoza anjagala. Wulira emboozi eno. Kati nga muganze mbadde ngamba omusajja wandibadde omugamba ntoteredde. Ono amugamba nze sola genda maaso nakola ekyo. Ogamba otya omusajja anisiri mulamu.
okimanyi nti ekyalo kiyinza kyonna okutegeera waliwo embeera y'obulamu omuntu gy'atayinza kwagala buli muntu yenna ku kyalo abe ng'agimanyaako. Abantu balina obulamu bwabwe nga bwakyama. Ono yagamba nze yamanyi nze kasiteewo ensubula ebintu ebyobwereere yakanda muyita Tisha nawe jangu tubi ng'amuga Atisha wandibadde ojja ne twogera ensonga eyo tewandigenze. Omuwala nga yeekambuula ng'agenda nze kaŋŋende kasita yamanyi. Efirimu gye tulaba emanyikiddwa nga saakyagala. Mu bulamu ebintu byagala biba birala nnyo naye byofuna nabyo biba birala. Kale olina okwegendereza ennyo. You have to be more careful with what you wish for. Oyinza okweyagaliza olumbe nga tomanyi. N'olumbe olunajja okutwala luyita mu kkubo lulabanga ery'amasanyu. Munnange omala ng'asituka agende ewa mutaka eyamusuubuzanga ebintu. Tugenda maaso katulabe gye biggwera. Kakati mwala bw'atuuka eno banyumiza taka businessman musuubuzi wa byamaguzi asuubuza byamaguzi era ametaka kusuubula byamaguzi okuba omwana muwala ono. Mu bulamu omuntu bw'agwa mu mukwano ebiseera ebisinga abayagala nnyo omukyalo oyo gw'aba yagadde abe nga babeera bonna kulw'okuba abantu baba balina essuubi mu bantu atandika okumubuulira pulaani ze z'aba alina wakati we naye. Omusajja yenna abayagala nnyo akole naye ng'akola n'omukyala abadde ayagala babe nga bayiya kiki ekiyinza okuleka kibazimba ye n'omukazi ono kwegamba omuwala yali agaana okuleka niyesembereza Eddie ayagala ba bizinensi bagitunde babe nga bafune bizinensi nene obanga obadde ne bizinensi nga y'omu nga bizinensi eyo eriisa bantu babale kati ate oba weetaaga ofuneyo bizinensi ey'abantu nga bawera obeera ne bizinensi emu ng'oli wekka omu naye bw'owasa bizinensi oba olina ogigaziya kuba obuvunaanyizibwa busobola okweyongera kati kyabala manyi omukyala ajja muzaalira bintu ebifaananako bwe bityo. Kati omukazi yamugamba nti bwe kibanga kyanju eno esobola otumala bambi mutaka kusinzira nga baalaba omuwala ono beine ne muwala alabika bulungi omukazi ng'akola nga alabika bulungi naawe oba toyagala kumussa mu kifo kyatajjaamu kati awula ayagala amusse mu nnyumba ennene era alabika oba ayagala bizinensi wabaika engeri gy'akola oba yeewole asobole okuleka ndi afuna ennyumba. Ne wano nno we bali bapangisa bupangisa ayagala kuleka ndi ava mu nnyumba eno agende mu nnyumba endala namugaa ne bannange sente onoozoonona kati enkulaakulana eneevaawa. Omwana tayagala yamugamba ekyalina okuleka nti akimulekera njagala olabe bwe bono nasse nenkulaakulana siwaba. Kaka tuddako mu ddwaliro gye tusanga mu sawunaamu kati ono yali mukwano gwa Tisha nnyo agenda okujja wano agula kotemu kyava abuulira omusawo ebizibu ebiri ku mulwadde we. Atandise omukolako olugambo kakano wano Tisha we yanyweranga eddagala naye omusawo amugamba nti omulwadde wo afuuse omuzibu oba takyafa ku mbeera ya bulwadde kati atandise kuleka ndi ayagala amanse bumansi anti buli ku makya olw'eggulo mutuntu buli wamu wonna abeera abasajja agenda maaso bonna aleeta buleesi buli musajja amugambako tagaana akayaayi akatuma buli wamu buli kadde aba akatuma kani ng'amugamba tofayo nja kwogera naye tusooke tube nga twogera ku mbeera ate kiki eddagala ogula lyaki kuba oyinza okuba olina obulwadde bulala nga tomanyi
njagala olabe yamugamba ayinza okuba obulwadde alina bulala gwe noyagala ogula eddagala ngaye terigenda kuyamba mu ekyo tugenda maaso kati aba alina kulekani asooka kukebera munange oluvannyuma nga tukwate kubo nga tukomawo ewaka musawo nga teyereeta kati yajja ayitaayita tisha basawo se baba bavunaanyizibwa bw'aba alina omulwadde we aba yagala amanye embeera ki gy'alimu nga tajja mukeberako ndabako kale madde nina okugera okukyekingako azze alaba embeera ki gy'alimu ogenda okumulaba embeera gy'alimu tekanga kani ng'amugamba naye tisha wakimanyi nti ekinteese kyavudde ku bigambo byenjampulira kani ng'amugamba bigambo ki bye bakugamba n'agamba tomanyi bintu byogenda maaso nakulekani okola ngeni ate musawo nkolaki era nkula ng'omuntu yenna bwe yandibadde akola omulala n'agamba njagala ombuli ekigenda maaso n'amugamba tewali kyenkola bamugambye watandise okugenda maaso n'ebintu ebyokufuna abasajja mu mbeera gy'olimu si balungi olina okulabikani weegendereza gwe kennyininyini oba mu matigga omuntu oba mulwadde ng'olina kano kali embwa nga wumba mweri ate bw'ogenda nnyo maaso n'ekikolwa eky'abasajja ekyo wakiyinza oleeta obuzibu oba okendeezera ennaku ze ez'okuwangaala kubanga embeera yonna ey'omukwano oba relationship emanyi okuyingizaawo stress omuntu buli wafuna stress nakyo sikibeera kirungi mu mbeera y'obulwadde bw'aba alina kati munnange ebintu by'okwagala si bibi naye oyagadde ani era oyagadde otya ye muno gw'oyagadde wamutegeezezza embeera gy'olimu oba ogenda maaso n'ekikolwa eky'ettima naye musawo nyakiraba engeri gye nkitereezaamu alina omusajja gwe yayagadde mwana muwala kunnyirira ye abaniga b'ennaku zino bwakusanga onyirira bwotyo tayinza kusuubiriza nti oli mulwadde balina enkebera bakebeza maaso akwatako ng'akebera omusujja tayokya ono omulamu aba tayokya ku mutwe naye akayaayo okagwako kaakati musajja mukulu kaleego nga bamuyita naga munange mbadde nze kulabula okuva namanya nti oyagala tisha mwesonyiwe omanyi gwenge gyenjagalamu mwana muwala oyo munange okwagala si kubi naye oyagadde otya okimanyi nti ono muwala mulwadde naga munange saagadde kulemesa tugamba kiremye naye omwala mulwadde atadde naddeeri naga siina bwe nkuyita tugamba ni nkulumirirwa oba ki togamba ni oba nkulemesa oba kiki nenze nkubuulidde gwe oba olina laavu eri tisha genda maaso ne laavu yo ojja giwulira kali akayaye kanyiiga kaye katisha mwana bulijjo neweesesa ngamba lwaki ndwawo kumbe bulijjo n'okulwawo mandwa zikola katonda nga abadde amiina efirimu egenda maaso mwana muwala yoyo buli waayita mu kkubo abasajja bagasinga akyamaka eno kwegamba buli kimu entunula endabika entambula kati akeera okujja banange bebi n'akola ebyakayondo banange yakola ebyakayondo genda otuge balala kutuga balala banange ono omusajja antegedde nti ndi mutuzi maama bulijjo akitwalanga ekyamatagala ku bantu bakimanye bamuguddemu abasinga tebaagala bantu bakitegeere naye nga baba batuzi kati mwegendereza abatuzi tuwangala nabo obeera ne mukwano gwawo naye nga mutuzi
kati ojja otagala ometugwa kati wadde eno n'empewo yamuyitamu kyekino kye bamugambye naye nolowoozayo ekisinga omulumalumbe ekisinga omutawaanya bamutegedde bambi abantu bano baba tebaagala babamanye nti baki baye kati musawo yagenda okujja omukeberako tategeera embeera gy'alimu kwe kubeera bwotyo n'agamba nti oyinza okuba embeera wagireetamu omuzannyo era n'olabika okuba nti olina by'otandisa okuleka nti obeerako gamba ng'okwerabira nti olina okumira eddagala mu budde ekintu ekyo kiyinza okuleka nti kireeta obuzibu nange katirengera bwoli wenna nkulengera oyo ebyeyebye jagala enkya yakwetaaga ku ddwaliro wulidde obutafaayo bwe tulabe kati yamugamba nti alina okuyitako mu ddwaliro ne basooka bamanya embeera mwali kyasituka enkya wenekaka bwojje ku ddwaliro tukupime tulabe ng'ofuna eddagala eryetaagisa demosi tugenda maaso kakati no amakya agaddako tuba tuli wano ku ddwaliro nakyalanga ja tisha tugenda maaso ng'atuula musawo yamugambye ajja amulabe babeeko kye bayinza okulika ne boogera embeera ebe ng'etereera tugenda maaso nakebedde obutafaalibwa ng'obadde tebunaanafuwa nnyo baamukebedde obubulooka manye omubiri guba n'obubulooka kati bakebera obubulooka nga bulinga obukeereye obubulooka nga bukendedde amaanyi bukeeye naga katugenda kuzza ku mbeera endala omanyi waba omedde omira bubi eddagala bw'otuuka eddagala eryo nga bakukyusizaamu engeri gy'oba olina okuleka ni omiramu waliwo empeke limu liba lyenkana ng'omunwe gwa ndiizi ddagala mu budde oyongere okwerabirira mu budde n'okulekerawo ky'oba olaba abantu bano abali ku mpeke baba bagejja buli wassa empeke abanga ataddewo omunwe mu kisambi mu kugulu ky'oba omulaba mutwanyirira kwegamba obulako ekimugamba empeke eneenyirira aba takyali muntu efirimu egenda maaso kale bamwongera eddagala asobola okugenda maaso n'okuleka ndi yeerabirira omwami ono ali wano laava ayina nnyenje mbulira ekituufu kati omwami alaba omukyala alina kyamukweka alaba nga waliwo ekiriwo olwakitamanya omukyala ono oba kiki oba ne mukazi wo ng'empeka azimiranga biberenge n'ogamba ono kiki yanno bambi omwami ow'endowooza entono alowooza ndi omukyala ono aziyiza lubuto ekintu kino nga neewaddeyo nnyo kati tikineirwaki meme yange ogirina oyagala nkwe kataaga olyoka omanye nti nkwagala kintu kino oyagala nkoleki musajja atuwambye atunula nga alumirirwa namunange nze nabye sobola kugamba kati neerwakyugira kati kale ebyo mbiresi naye kati naera n'akayaye tonzikiriza ebbanga lyemaze nga nkwagala ndeka ndaba akayaye tamukiriza kulaba kasega aliwa nze linda ojja kutabula likagweba leka naawe kati ate omuntu gwenjagala biba nti ebyokuba nti byampaka n'abakazi nno beekaza obudde wammwe n'ojja maka g'omusajja mbu toyagala leka naye tulina obugumiikiriza tukooye kati ate guno omulembe gw'ebiseera bino abavubuka tebaagala kugumiikiriza baba ayagala palamenti agiyingire ebeddembe babiganye kale ekifuba olaba atandise banange ali mu lujja yerwanako ayagala kutereeza kanyiriri bannange kale wetuveeyo nga tujja tudda erudda ye musawo ono eyagendanga maaso n'okuleka nti munnange
yajjanjaba omuwala tezinnafuluma kati ogenda okudda eno omusawo yali mu department ey'olumbe kale bonna babulwadde naye waliwo olumbe kati bonna abajja babaleeta waliwo abajja nga owe endwadde ziruma omuntu osanga oyo nga ku kyalo yali ekyokuvuga akagaali k'empaka naye nga amagulu kati geewese tegakyayinza kusota nanga mumuleete batwala bannaye olumbe luluma omusajja ge baali bawaana okubanga yalina kuuli ku kyalo naabanga amagumba gagonda nga miziŋoonyo kwegamba oli wajja naga ndi mulwadde towakana tukazi atuuka eri n'atunula ng'ekirala simanyi naye kale oluusi kale empeke zino balina okunkyusizaamu kubanga ziringa ezirimu alajje buli wenzimira nze mpulira okugugumbuka kati simanya omuntu akoze atya efirimu egenda maaso kaakati nga wajja wayita sabiti namba kaakati yasooka najja abe nga asinkana omulwadde ye musawo naamu omusawo ayagala nnyo abe nga amanya embeera y'omulwadde we waali naye omulwadde ono tali pankikyo ate nga eddagala liriisaana okulekaani olimirira mu budde omulwadde eddagala erigwawo n'otajja kuno n'obadde omira bubulooka oba njagala naawe omire kati leero mire kati mbadde njagala nkuwa emikebe luli yali amuwa bupapula kati amuleetedde erekera okweraga munange toolagajjalira bulamu empeke eyo bwe bulamu buli wogimira obulamu bubaawo ojja tandika bomoka omanye eri embwa buli ogiwa empeke ezo nga yeebaka naye bw'ogigayaalirira ekubomola bubomozi efirimu egenda maaso era twagala tumanye luddajo ebigwana ne sinema yaffe eno nagenda tenga bulijjo okuva mu Emis Productions tugenda maaso bane tusanyuse nnyo balaba genda okwetegereza beyabeeranga nabo kwano gye era yeebaza nnyo musawo ono engeri gy'alabiriddemu omulwadde ono kale nakoze bulungi kani ng'agamba ne muneyo omwana oyo ekintu kyakola si kirungi agenda maaso n'okulekaana ebintu bino abireetamu omuzannyo kati mbadde muwaddeyo omukebe ogw'omwezi bakuwa omukebe gwa mwezi amalagalo gakanyukawo nga bibeerenga oba binyeebwa eri empeke ebanga munwe kyobula abasinga bibatama naye empeke bwekutama obulamu buba bukutamye kati akimanyi bulungi nti olulenzi lumanyi okujja omunoonya kati ono yamugamba nti agwe tofaayo kati ng'abaako gwatumayo ku dduuka olulenzi we lujja lu edi bw'olengera ekyana ekiwala bugaba nange nga kisibye ebinyumisa kumbe empeke ze zikituddemu munange nga zijja zitwala omwezi omulala laba laavu ali naamugjamu ebinunko laavu yagira neekulira ddala era obulamu ne bukyuka mwana mula buli wamira empeke olabika bulungi naye buli wava ku mpeke abomoka abeire tututu azimbazimba obutututu abanga alunda oba embalabe bw'atyo lwakuba nti ninaga kankebadde njiya kakati nga bakyatandika okwagala kwabwe omwami ono alina ekintu kye yalinga abala ng'akibalira omukyalo ono era omukyala agenda maaso amujjukiza ayagala amanye ebintu bye bayogera nka oba omwami akyabiriko kati ono awula ayagala atandika okuba nga omukwano gwabwe gufuuka ogwa ddala luli yalinga akyala bukyazi ekyo nno kibayita omukyala omukyala ye mukazi ajja gwe n'akulabako omwagalwa oba muganzi we naye munanga omukyala bw'abanga avudde ku ddaala ery'okuba nti akyala ate afuuka omukazi kwa nti aba akazizza olw'okuba nti buli kaseera aba waali mu lujja olwo ekyali kisinga ng'omutawaanya ye nnyumba kubanga omusajja bw'owasa ofuuka obuvunaanyizibwa n'abagenyi tebaggwaka kanoolw'ensonga eyo
ayagala abe ng'agenda maaso ku mukazi ono gw'alina abe ng'amufunira ennyumba ey'omulembe. Yali saakugamba mukambe naye nina kyenkyagala mukuba emanga eri waliyo amazzi ate saafuna abudde kukolayo wa saafuna abudde kukuleetera ebifaananyi. Yagulayo akapoloti naye akapoloti n'atayagala kazimbira mu kyalo ono. Manyi omuvubuka yenna buli weyeeyiya aba ayagala ti akanguwa, ate buli wofuna poloti wekanga poloti ozimbye ku mazzi mu mayuuni. Kale oba olwanagana n'obutonde bw'ensi oyinza okuzimba mugga we guyita nga tomanyi. Laba ennyumba kutambula nga mukoka. Laavu yo yeeyongeredde ddala, laavu nga yeeyongera, bannaffe nga beeyongera okwagalana. Naye ate nga wayisa akaseera tugenda okwetegereza obulungi. Baali balina omuzigo gwa layisi. Manye emizigo nagyo ssebo gibaamu levo. Waliwo emizigo egiriko buno kutayiza abasuma. Efirimu egenda maaso. Kati agenda okujja abuuza eddagala ly'amannyo. Mukazi gwe naawe eddagala naawe oba olirira mu mmere nze simanyi. Oyinza okuba nno gundi gwe wakula oli mukopi naye nga tomanyi lwakweyisa nga balangira. Kiki ate kati oyombera ki? Eddagala ly'amannyo weeriri gwe ate eddagala ly'amannyo balirya. Speedi kwotwalira eddagala tomanyi nti ebipuwa n'ensi bitutwala. Buli muntu ugenda okukozesa buddagala olya olunabunonyi. Esente tewakyali, ayagala nnyo bakekereze. Ogenda okweregereza ekimuleetera okuyomba. Bintu tobikekereza ate edduuka terikyaliwo. Edduuka mutaka baali mugobyemu batya. Omulimu there is no more. Omulimu there is no nti. Apana. Kakati mukuveeyo tuddako omukyala wuuno. Bano bannakoledda naggwadda. Kati alina gwakubira essimu. Dazaamu mwogezi oligino nemuzi. Leka ngambe. Twayogera naawe ne tubimaliriza. Ate katonzisa ku lwakubiri. Gwakubira essimu ebigambo bifundikira ng'ebibanja. Nagamba njagala ssente ate ngamba mbu simanyi lwakubiri tubangamba lwa wiiki eno. Omuntu omulumi bw'omugamba mpeeza nga gamba nkya enkya bw'ejjanga ganagambye enkya. Kati yasalawo yeesitukiremu tajja bisobola. Ayagala agenda alabe ng'abanja. Ani gw'abanja oyo ali mu mudingisa obudingisa. Efirimu egenda maaso bagiyita sakyagala dazaamu mwogezi landalooda. Kyekyamuteesaako buno obunankani. Wogambira mbu saakuwulidde ng'okonkona oba owaayira. Kwegamba ebyokonkona abivaako ennyumba abanga atomere entomere. Wanjinyabo. Nkweni mukulu. Nkweni bakugamba nti nze nzibwa. Olaba kye bayita emizigo. Bamulirwana baba basasudde jjo nga tebaba banja. Baba basekerera ate gwe babanja. Bannange okubanga bakubanja kiswaza. Naddala oluusi emmere emanyi okubula. Abantu ne babulwa ekyokulya okumanya ensi eno ekulisesa. Abantu basekerera nnyo ali obubi. Olaba bagenda bagoba.